The newsroom, where untold story is revealed. Senior 6 omulama senior 4 waliwo n'abalala abali ebibiina bya mu primary n'engenda n'entwala omukaaga ogwasooka nga nnako babiri ng'abanasiba. Beyond the newsroom, njagala okubeera nga nkwebaza kyokola kya mwendo mungi nnyo gwagenda maaso n'okubeera nga otulaba ate era nejjo tusaka engalo nkwebaza bwebaza. Kakati nno tugedde ku nkya lunaku olwaleero ng'agabutikidde internet ya Barbie Kyagulanyi Ssentamu omukyala w'omukulembeze His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga bagamba nti mukyala Barbie ono nti yanoba dda era talina maka gemagere nti yalina apartment gyagenda maaso n'okubeera nga asulamu ekyanja. Naffe kwe kukwata ebigere byaffe n'oteekako ne enswera yaffe noonyereza ne tubeera nga tuzuula amazima agegaliwa ku nsonga eno. Wabula saagala kubeera nga nandagga okansooka enkuwa vidiyo eno ogende maaso n'okubeera nga ogirabako ate manye butya bwe biri. Ate era ne Walukaga naye wuuno omukazi ku baana 6 azudde ng'ayinako 2 ababe n'ebisingako awo nkugambye byonna byenkuleetedde mu mboozi olunaku luno olwaleero. Kansooka enkuwa vidiyo eno ogirabe. Genfuna galaga nti Barbie yanoba era asula ntinda mu apartment mwayombekedde nti n'ebifaananyi bye twasembayo okubalaba nga bali ku mukolo gw'okuziika yali coincidence, buli omu yatuukawo nga munne tategedde. Ebintu by'abayimbi n'abantu okubeera nga bazadde abaana ebweru bangi nnyo ku bo era nga bwe tuba tutunuulira ne kuba big theory baffe bwe twogererako bayina abaana bebazadde ebweru. Omwana King Saha gwasinga okujeregera Bebe Cool, Alan Hendrick gwayita byalugaba, mwana teyamuzaala mu Daniela, teyamuzaala mu Zwena. Jose Chameleon ayina abaana abatali ba Daniela, naye kino kikulaga okubeera omuntu ow'enjawulo ani Bobi Wine gwe yali mu mbeera by'ebidongo. So bwe tuba tutunuulira Bobi Wine, ekituufu kiri nti ku bantu abakuumye families zaabwe tusaana ate tumuwe credit. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video gimpereka like mwana tuwetambulire eddala etuuke ne kwoyo ali eye yeetaaze okubeera nga agifuna. Gegali emagere omukyala yalekawo amaka amatiribona. Omukyala yalekawo amaka amatiribona ag'omu Uganda ne mu Amerika. Naleka ebyobugagga hostelo ze bayina ku Makerere Kavule bo ze bayita offices za Nuupu kwoteeka ne bugagga bukomye beach yebusaabala. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Nasala wanoonye emirembe mu kaziga entinda era bafuutu soja bino mubimanyi mubadde muli mu kakuyege empolampola okulaba nga dda. Gwe mulungi angoberera nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video soko gimpere like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza ate no yali eyo n'asobola okubeera nga agifuna nemutuukako awo wennyini waali. Ate gwatanaba kusubscribinga nkusaba weegatte ku family yaffe ng'onyiga pesa ka subscribe ate onyige ne kadaawo ku notification ogije mu personalize ogiteeke mu all emboozi zaffe zonna zetuuseewo ku mukutu guno obeere nga ozifuna ate buterevu. Awo wennyini Barbie Kyagulanyi Itungo gwe twogerako olunaku olwaleero okusinziira ku information emu eraga nti His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu ggwanga lya Bungereza mu kibuga London yagenze maaso n'okubeera nga akwasaganya emirimu emitongole egitali gimu na gimu ng'era ali buterevu n'omukyala Barbie. Newankubadde nga omusajja mukulu ono amanyikiddwa nga Calvin Kayanja ono nno y'omu ku bantu oba ba bloggers ba NRM ne PLU besaagala bagende maaso nakubeera nga bababuzaabuza n'okubajjako. Bobi Wine mwaka gwa 2015 yavaayo ng'ayita ku mukutu gwe gwa Facebook n'awandiika ng'agamba nti omwana ow'emyaka 7 abadde mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya Bungereza mu kibuga London
gwe bagenda maaso n'okubeera nga bamuwanga amulabiridde okumala emyaka 7 miramba nti omwana ono yamuzaala Bali nti wuwe nga kituufu si wuwe era omwana ono yali amuzadde yamuzaala mu mukyala amanyikiddwa nga Namubiru Sofia ng'omukyala ono awangaalira mu ggwanga ery'Abungereza. Omwana ono amanya ge limu lyokka bamuyita Simon alien nasobodde okubeera nga nfunako. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Christmas ya 2014 yagenda maaso n'okubeera nga inviting omwana ono n'amuleeta ewaka n'asobola okubeera nga alya ne banne Christmas n'okubeerako ne banne holiday nga bw'eri empisa ye nti abaana be babeera wamu. Kakati omwana ono Kyagulanyi agenda okulaba nga talina wamufaananako wadde akamu n'akeddagala bw'atyo n'amutwala ku DNA ekyazuulibwa mwaka gwa 2015 nti omwana mubiru si we era bw'atyo n'ategeeza maama omwana ono Sofia Namubiru nti ekituufu kiri nti empapula za DNA zino omwana si wange. Naye nga Kyagulanyi yali atwala obuvunaanyizibwa okuva ku lubuto okutuuka omwana we yatuukirawo ku myaka 7 ng'amulabirira bulungi. Era Kyagulanyi Ssentamu yavayo n'awandiika ebigambo binene wammanga. N'agamba I am sorry my son Simon, but your mom is responsible ku nsonga eno. N'agamba I'm sorry Barbie that you have had to go through such pain. Nti ndimu nsonyiwa kubanga oyise mu bulumi obwenkanidde awo. N'agamba I'm sorry my family, munsonyiwe nnyo family yange, my fans, nadda ku baana be nti Shadrach, Sharom and Solomon ebiseera ebyo nga tannaba kuzaala Suubi. N'agamba my biological kids. Nti Kyagulanyi avaayo n'alangirira n'agamba nti bano be baana bange bennina bokka, meaning that nti olaba gwe yazaala ebweru yiri London yatuuka okumutwala ku DNA n'abanga si wuwe n'avaayo n'adiclaringa nga baana bayina be baba Barbie. Kaakati gwe wojjira olwaleero ogambe nti nno ekyanobezza Barbie zabadde ensonga za bwenzi bw'omusajja kye kyatutte Barbie. That is blackmailing someone and tarnishing somebody's name, what we can define as defamation. You're defaming someone. Kakati bino ebintu bw'obanga oli political opponent wo toyinza ate kujja ng'oyingirira family matters. Waliwo kye tugamba nti oba ogenze personal. Nenga Bobi ne Barbie be bantu families ezibadde ez'okulabirako ennyo. Kubanga kati bagenda topinga almost 20 years mu bufumbo obutukuvu. Nga badde ne Barbie ono for over 24 years. Si kyangu okukuuma obufumbo okutuuka ku salino. Ebigambo bya Kayanja ono kambikuddizeeko munywanyi ogende maaso n'okwera ng'obiwulira ate nkuleetera Walukaga ku baana 6 omukazi be yazaala Walukaga ayinako 2 abotodde ebyama. Kitonde ekikyala n'ekitonde ekisajja. Mutonzi waffe. Kankwe video. Kye kikutuusa okulesaawo abaana bo n'ogenda n'abato? Weeyombekere. Ng'omukulu tannatuuka ku bwa pulezidenti wandirinzeeko n'osooka ofuuka first lady. Ebigambo bya Kayanja byebyo naye ate ebyo byonna tubeera tubisuubira. Kakati Sam Mathias Walukaga Mulumba omuwagizi wa Seno omusajja yeddira akasimba yagenda mu maaso n'okubeera ng'akwata abaana be 6 n'abatwala ku DNA nga nno munnange basajja bakulu ng'amaze ne siniya ey'omukaaga bannaye bagenda okebera abaana nga ku baana 6 ayinako abaana 2 naye nakkakkana n'akuuma abaana n'essaawa eno akyabalabirira nga kyokka amanyi nti abaana si babe. Nzikiriza n'obwombefu obw'ekika ekya waggulu nkuwe emboozi ya Walukaga oba oliawo oyinza oyungula ku ziga awo wootegerera nti ekitonde ekisajja munywanyi kigumu. Nenga amagezi beemulugunya ku ono sobola mutwala omajja kulaba ng'amubodde ne mbasayira amagezi bonna nga 6 ne bagamba abaaliwo tugende nina gye njagala obbatwala ebungereza eyo naye baagala ntize biological father obawa biki obutuuze na biki keza baali bantu bakulu bewetaaga okusooka n'okunnyonnyola bategere ky'oli. Of course omu nga amaze senior 6 omulala amaze senior 4 waliwo n'abalala abali ebibiina bya mu primary
nengenda nentwala omukaaga ogwasooka nga nnako babiri nga abanasiba naye nempita bamamba baabwe nembanyonya mbalaga empapula ziizino agaokwakana tusobola okweyongera nagamba nedda naye tuyambe tobikuba mawulire kijja tulagisawo bimufamire zaffe nembifaana nembantu negyetukolera bajja tujjamu obwesige nti bano bakola bino nengenda mbakebeza naye nga sinaba bakebeza olede complaint eyaliyo nga omusajja yemulugunya okuva mabega lyakanga 7 akansooke mbawerereko neyali akayana mwavu muzibu ngagenda kuwonyabonya mwana akamuwerera amale senior 6 bwekiri bakituufu bali bamututte tasobola kunneerabira nga amaze senior 6 era njogera naye bulungi nnyo twogera dadi mpeerezaayo 10 oweza katiza wakaba yavaawo yeyongerayo okusoma asoma nade ntwogera ku mpozi ya pasita Bugingo jjo aga omutima gw'abaana gukola ki gumuluma majumenti yange omukwano gw'omusajja ku baana is experience and memories omwana bwagenda akula nekijja nekyavula nekikuyita taata oba ontegeera bulungi bye bintu byotasobola mala gajja mu mutwe ezo memories tezivaamu olupapula lusazeewo tebyakutokyalinga kati mbadde gamba ntoka oli yali yasangibwa nga ntumira ababaka atuma abitekisoyo yasinga okunteekako pressure okebeza kokanya okebeza omwana omusajja ajja kwokya ennyumba yo leero omusanzi wano aweze enkolokoota agambye jambi ali mugiwagala kati nenkuba oluyimba ekitawuluzi emabegako asogola aligula bwe nalukuba ngenda neeteekateeka n'okuguma nti singa kiba kyapeninze nsangibwe nga tekijja kunkosa manye ekino ekigwa obugwi kikkosa naye akaneeteeketeeke naye nga ngenda neeteeka mu bwongo naye singa n'olumu nabayitanga nno nembabuuza nga naye mwala wange naye nekimala kijja kubanga badde mikwano gyange nnyo nekimala kijja nga waliwo omusajja zze njagala ntegeere bo bayinza kukola ki ng'agamba nti nno ye taatawo sinze taatawo dali tekisoboka gwe dali olaba nawe nakuleka tanga nkufaananyi namagamba nti ekyo kiveeko naye singa kiba kize tekisoboka nze era mba simumanyi gwe dadi wa naye nga kyenabanga mbanoonyaamu agambye nti oba nsobola okwewa obutwa oba nsobola okwetta singa nafuna ekigambo ekyo ngaakyogedde banga bakyogedde naye naali bakebeza saali babuulidde oba saalikiriza ne bamaama baabwe saali basinzi naye sigadde nkitegedde nga nze nenninda oli agamba okwokya enju kale alitwokya bwokya naye obulamu bwono oba obuwaddeyo ng'amaze okubuulira nti nemakizuula si gwe taata netta ate naawe n'okikola n'omumanyisa nti si yenze teeza gwe obeera omusseke nnyini naye namanya nti nze era nsigala nze gwe mpita ddadi ne bwe mbeerawo namanya nti tekiri mu bulabe bwayinza kwekola kisobola okutambula so bwe kityo ne mikwano gyange bangi abakebeza nno muganda wange nga tebangi nnyo abakazi abo bakola ebintu nze abange nabayita tebakaana namu waliwo neyaŋŋamba nti nzija ddi ko nze nkyanja kosaawa bwe zikale n'atuuka ndi mu kkubo nzija nga tagambyeko nti nedda nzo mpaayirize saayendako saakola ki naye kati nga omanye embeera awo tuvubukidde awo emabega awo myaka 2 emabega egyo nga lisobola okujja tuli mbidongo awo sayimaze n'akawala sayima maneja awo ate gwe oli muyimbi kalagenda okulaba nga ate omuyimbi yalimu amakulu okusingaani kati embeera eyo ey'okubeera awamu eyo baŋŋambayo ekintu kino nti abayimbi mulina abaana mu maka g'abayimbi bannammwe bangi nnyo ensonga bwe zityo bwe ziri atakuumira mpeera bankuumire beyond the newsroom gwe mukutu tusinkana ate nga mungu asiimye mu mboozi zaffe endala nga bwe zinaaba zigoberera. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.